Sula yokusatu egamba nti Natya Omusambwa Nenkamala. Omuzadde sembeza omwana jjala w'Omusambwa fenaffe babitunyumiza eyo ku Nambuye simanya waliyo Omusambwa. Kaakati omuzadde sembeza omwana alaba Omusambwa. Tuyige naye mu kitabo kino bwali butamanya. Agamba nti tolabanga kirungi ate ekibi ng'okuzaalibwa omulenzi omu mu luggya ate nga gw'osoose. Ebirungi byonna ebisaanira abaana abalenzi biba bibyo omu. Naye ate n'ebisobyo byonna ebikolebwa batoobo abakulu babisiba ku ggwe nga bagamba nti ggwe obalagira okubikola. Batoobo bwe basobya n'obakuba abakulu ate bakuyita wa lugono. Bayinza n'okukukuba. Dadi ne mami bye bankolera era nange bye nakola nga sinaweza myaka 6 sibimanyi okujjako bo bennyini bye bantegeeza nga nkuze era n'ebyantegeezebwa abantu abalala bangamba nti mu buto nali mulalu nnyo nga buli kiseera mbula ne bannoonya nga tebandaba bansiba n'endege ku magulu ezaabayambanga okumanya gye ndaze. Bampatikako linnya eryamuwaguza olw'okwagala okubuuka emmere nga balya. Bwe nakulamu nentamwa okuzanyanga ne bannyinaze kubanga bwe nabakonangako nga bampawaabira nti Yakobo atukubye. Okubasindikako obusindisi nakwo bakuyitanga kubakuba naddala lufuloolo olwo olwali olutono ennyo ng'ensiri ate nga lulwala nnyo. Emirundi egisinga obungi nazanyanga nzekka. Omuzannyo gwe nasinganga okwagala gwe gw'okuzimba obuyumba. Obuyumba bwange obwo Dadi ne Mami baabwagalanga nnyo nga tebayinza kubuŋŋaana oba okubumenyawo. Abawala bo basinganga kwagala kuzaala baana. Basalanga emizingoonyo oba emiteteme ne bagisiba obuwero bw'ebigoye mbungolo bazadde abaana. Abaana baabwe be bazaalanga babasanga mu buliri bwabwe mu luggya mu kiyungu leero buli wantu. Kyokka Mami ne Dadi tebabasuulanga ne bwe babasanganga mu ntebe babagambanga bugambi nti abazzukulu mubalabire ebifo ebirungi mubaseemu naye temuba bunyanju. Dadi ne Mami bayagala nnyo tuyige emirimu gy'omu maka gyonna. Twayeranga ennyumba ne twoza essowaani n'ebikopo oluggya. Nze nasinganga kwera. Abawala Mami yabayigiriza okuwaata emmere n'okugifumba. Teyabalekanga kutiguka ng'akola emmere oba ng'agifumba. Mu kiyungu nze nasinganga kuyigayo gwa kusekula binyeebwa. Okulima nakwo baakutuyigiriza wamu n'okunoga emmwanyi kubanga ogwo gwe gwali omulimu gw'abazadde baffe omukulu. Enku twazirondalondanga mu nsiko okumpi n'amaka gaffe. Okukima amazzi emugga kumpi gwali mulimu gwaffe gwa buli lunaku. Naye nagufunamu ekyekango kyesigenda kwerabira. Lwali lumu mu ttuntu nga Dadi atugamba nti you boys and girls mugende ku luzzi mundeetereyo some water njoze engoye zange. Musajja ono yatabiikirizanga olulimi. Mami olwawulira n'abuuza Dadi nti gwe tomanyi nga kyabanaku lwakalira abaana amazzi banaagajja wa Dadi? Ko Dadi nti bagende ku kamira ngoma. Awo Mami we yakangulira ku ddoboozi nti kiki ddala ekibatwala ku kamira ngoma mu ttuntu bwe banaasangayo nnyinirwo? Dadi yamuddamu nti twala eri eby'obukaafiiri. Dadi ng'amaze okukaanyaamu bw'atyo tetwalina kyakukola kirala wazira okugenda ku luzzi kubanga twamuwuliriranga munnyo era nga tumutya. Tewali muntu atatya Musambwa, oyo taliiyo. Okuva eka twagenda amameeme gatukubagana. Twali tumalako olusuku lwaffe n'emmenya ekiwogo n'enkiraga bannange nga bwe mbagamba nti Omusambwa bwe gunajjanga ngukuba jagukuba. Sitina yansekerera busekerezi nga bwagamba nti Omusambwa nagwo bagukuba ye bw'ogukuba tofa oba omukono tegukala. Ku luzzi twagendayo basatu. Saala yasigala ne Mami. Nze natwala kata, Saala sefuliya, Fulo kaleku. Amazzi twagasena tumaga. Sitina nze namutikka. Bwe twamala okussa amazzi ku mitwe neŋŋamba bannange nti munkulembere mbaveeko emabega. Olwo nno nali mpeza emyaka egy'obukulu 9. Twali twakakuba oluzzi amabega ne tuwulira eddoboozi mu kibira okumpi n'oluzzi nga ligamba nti
ate nga neddala ligamba go 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 go. Kyetwatuukako tekirojjeka. Bye twali tutwaliddemu amazzi twabimegguza lutali luno wansi ne tudduka nga tuddeka. Ekiwogo ekyali eky'okukuba Omusambwa gye kyagwa saamanyayo. Twagenda okutuuka eka ng'omukka tubaka mubake. Abakulu baatubuuzanga kye tubadde nga tetusobola na kuwaddamu olw'ensisi gye twalina. Mami bwe yalabanga ebintu bye twali tututte okuleeteramu amazzi ze tubirina n'ayongera okutya. Kyeyava agamba Daddy nti olabye abaana bo basudde ku musambwa gw'omukamira ngoma. Daddy teyaddamu. Mami teyalwa n'akwata ekkubo erigenda ku kamira ngoma nga ne Daddy amugoberera. Yenno ku luzzi balina ne kye baalabayo okuggyako ebintu bye twalalikayo bye baasanga bigudde amagalabanja. Bwe baakomawo eka ne bongera okutubuuza ebitubaddeko ku luzzi. Nze kwe kugamba nti twawulidde nnyini luzzi ng'agamba nti nga ate waliwo n'ekimuddamu nti go. Kye twavudde tutya nga tulowooza nti nannyini luzzi tayagala tusene mazzi mu mazzi ge mu ttuntu. Awo Daddy we yagambira mame nti abakazi mukola bubi nnyo. Bakazi mukola bubi nnyo okuyigiriza abaana okutya ebitaliimu nga bakyali bato. Abakazi mukola bubi nnyo. Kale ezo tebawulidde ŋŋaŋa n'ebikere nga bye bikaabira mu kibira. Mami yamuddamu nti naawe owakana nnyo. Golowooza abaali balabye ku musambwa gw'omukamira ngoma batono. Kanneme nakugoogerako maama tegompulira. Okuva ku lunaku olwo tetwaddayo kukima mazzi ku kamira ngoma nga tetulina bakulu. Bwe nakula ne mmanya ng'okutya okuyitiridde kukola bubi nnyo abatono abakulu.